Ah, wabitegedde? Ono nga ninga alaba mukama waffe. Yo. Bagambye Muslims to lose prime assets over 19 billion debt. Daily Monitor truth every day. Abasiraamu bagenda kufiirwa ebyobugagga byabwe ebyebbeeyi, properties eziri prime. Yep. Olw'ebbanja eribabangibwa. Yep. Eriri mu buwumbi 19 n'omusobyo. Oba kyekyo ky'osomye? Bwe kiri. Twali adda amabanja nga tetumanyi batutwala ssebo. Allahu akbar. Wallahi waliwo agamba n'agamba birungi si birungi. Birungi si birungi. Nga mu mpapula nno. Ate si radio katwe ssebo. Ono Daily Monitor. Daily Monitor alina enjawulo n'amawulire amalala. Ayinamu ku njawulo. Abano si ba radio katwe. So kati Seeka ekikundeesezza. Soka weeyanjula oli ludda wayayi. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Abebitiibwa abakkiriza wano wendi ndi mu kibuga ekyawa ebibuga ebisinga ebbeeyi mu nsi yonna biri ebi kiriwa Madina ne Makka. Okay. Kati oli wa watu? Kati nze ndi mu kibuga Madina. Oli ku besi? Kati omuntu bw'alaba ebizimbe byasobola okumanya. Naddala omuntu somero. Yeah. Naye si amasomero gano aga primary. Naye basajja mmwe temujja soboka. Okay. Omuntu wabira ekifaananyi n'agamba oyinza okulowooza mu n'essomero lya primary. Oba lya secondary tosobola. Ethan ndi mu kibuga Madina. Oli Madina? Naam, tusaba Allah jalla jalaaluhu ekibuga ebibuga ebikya emirembe mu nsi muno. Yeah. Kati Seeka. Naam. Ekikundeesezza abantu bwe badde bakummanja ne mbagamba Seeka yagenda kusoma naye kati engeri tekinologi ono gye tumulongoosezzamu ne ngamba atugenda muleetanga kati ebintu bibere kiriya wadde toliiwo naye tulina okuba nga tukola ki ekintu kikubira ddala tekinologi ne tumutereezaamu alhamdulillah. So kati njagala tutandike n'ebintu bya Uganda Supreme Council. Ebintu bino obisonjole bulungi kuba kooti yasaze neba wansale by December 21st balina okuba nga bakiriyalinze obuwumbi obwo, otherwise properties nazo weziri wano ezigenda otwalibwa ez'obusiraamu. Information yonna ogimanyi ndowooza tutemeeteme abannayuganda babeere nga bafunira ddala ekituufu naye nga ne plot 2325 ya Old Kampala erugenderamu. Tutandike Seeka. Ebintu bino bijja bitya? Ekintu kino kigende omanyi buli we weekaza embeera lwaki ezze wano abantu baagaana okukkiriza. Allah jalla jalaaluhu abikkirira. Buli olaba nga waliwo ebintu ebitandise okuvaayo ng'omanya ekintu kyagira dda. Weebuuze lwaki buli kaseera Mungu abaswaza. Kubanga embeera erimu ebintu bya mirundi ng'esatu. Ekisooka obuwumbi buno omusajja bw'abanja kubanga kooti ogamba nti nno ebintu bagenda babawadde basasule ebbanja babanja obuwumbi 19. Abange mwabwewola mukola ki? Ekyo ekibuuzo.
abanga obumbi obwo 11 mwabewula mukola ki kale tuwulira nti muyina ettaka limwatunda ery'Obusiraamu ery'Essembabule ekisooka ani yabagamba odditunda ambo omusajja bamuggyako 3.5 billion yabawa billion 3 naye kati tuli mu 19 kati ndoza tutemeteme nga tuvaawo abaana Uganda bagende nga batufuna ensonga weeva waliwo property y'Obusiraamu eri Ssembabule takandooza mayiro ziringa 2 kakati square miles ezo Supreme egamba kubanga ebintu by'Obusiraamu custody ababivunaanyizibwako kiba Kitebe kakati negamba wano katutundewo whereby nti bo bagamba nti kati wano njagala bakitegeere nti abantu babagamba nti banne mwakola bubi okutunda awo ne bagamba kye tukoze kirungi kakati essaawa eno ndowooza bakitegeere nti no bakola bubi kubanga olaba negative effects negative results batundewo kwaliko abantu tekwaliko ba wali wakalu anti kwaliko abantu ku ttaka kwaliko ba squatters kati amawulire gajja bwe gati omusajja ono we bamuguzaawo Justus obuwumbi 3.5 yes amawulire ga mirundi 2 yasooka yabagamba nti nno nze abaliko ngenda kudiringa nabo ngenda tuyambagane nammwe tujjeko ba squatters kakati nabagamba era n'agamba nti nno nze nja bajjako temufaayo nja kikola oba owulira mpulira kakati kye yali abaze yalemwa mu ba squatters mwalimu omunene kyekyamulemesa anti kati ekirala agenda mbu okwetooloola ate ng'ettaka liriko omunene nga bano ate baalitunda ettaka eryo baalitunda emirundi kitegeeza baatunda mpewo kakati n'abagamba kale isoke munzirize ssente zange eyo information egamba yabagamba nti senga ebbanga liyita bweriti yaba interval of time senga ebbanga liyita bweriti nga temunnajjako bantu abo muyina okunzira ssente zange naye buli mwezi waliwo egundi gye nalabyeko mugenda kuzzanga obukadde 403 kati obuzibu Supreme nesayininga nti tulemereddwa obajjako ba squatter naye tugenda kuddiza ssente zo buli mwezi tukuweeyo 403 nti Justus n'abagamba kiria kyabahwa kati Supreme nekkiriza bwe buzibu negamba kale ne basayininga kati ssente zize zaakumuleetinga Supreme ng'ani asayininga omutuufu ebiseera ebyo yali Secretary General ndowooza yasayininga naye Supreme kanjogere Supreme Secretary General naye teyavaawo oyo yavaawo naye era Secretary General era akola naye ng'alina ebiragiro kwakolera kaakati bino bye twogera biri mu mawulire biri all over social media tewali muntu gwe tuswaza bibino ate kuswazani bibino story yino kaakati embeera bw'etambula bw'etyo omunene oli omu ku banene abaliko kati amawulire amalala gagamba nti baali baaguzaawo muganga ebigambo biri bibiri ono gwe baguza agenda okwetooloola ng'ate ettaka liriko omulala gwe baaliguza bamuguza billion 3.5 ng'ogamba nti kuliko ettaka lyaliko abantu yaliko naye nga mu bantu abo kuliko omune era alinako ente ezo era ajja mu ssente naye muganda wa munene
aha mu basikwota nga mulimu omunene era yagamba tava n'aliguze yali munene ate muzibu nnyo mbu nyonnyola aseeka mbwa ate mbu muzibu atya waliwo omusajja yayogedde ekigambo yasoma naye ayina we yagambye n'agamba nti buli wamusanga musiraamu ono bonna baveeyo beeyongo naye mbona eyagula agamba n'agamba abasiraamu abasuma muli bayaaye kye baatuteekako ekyo kati mbono yamugamba namugamba n'ebintu by'ekisiraamu bino tewandiyingire muda n'agamba abasiraamu ngenda bagolola ettumba muli bayaaye bannange kati waliwo amawulire agajja oyo eyaguze waliwo nina akantu ke nalabye nga waliwo yakatadoba ku social media n'agamba abasiraamu nno bannanga omuntu ababanja si mwangu n'agamba kalise ku social media kwa nawe nakalabye ku TikTok okwo n'agamba omuntu abanja baali entale 87 nga bali mu senior 2 n'akola road block ku luguudo olugenda e Kabale okumala essaawa ezi nga muzibu mwana akyali mu senior 2 yo yabanja Uganda Supreme Council kati mbu yabanja abasiraamu ate abanja owa senior 2 n'akola road block okumala essaawa ezi senior 2 untale 87 kakati tuli mu 2000 tuli mu birabiro lwakuba kati wekigenda okunyumira ye muzibu nene byayagala okutwala ba beneficiaries ate wakoma we batandikira kakati wegenda okwonoonekera kakati zeega Justice ngajja ng'abagamba zittaka ndikola ki ndigula biliyoni 3.5 bano nga bagamba nti kuliko basikwota naye tetubasobola bajjako ono abasobola ng'agamba kati agenda okwetooloola nga mu basikota mulimu kaliba ate okumusinga otyo naye Uganda Supreme Council ng'emumanyi oyo kaliba oba nayo yali yamutya dda yegamba mbu temumanyi mbu yali esenzako bwesenza otyo ate ono kaliba ali ku ttaka agamba akumu waliwo eyanguza mwanguza nange tugende mu maaso tematema kaakati ono ng'abagamba bannange mugenda kunziriza ssente zange naye kati balina endagaano gye bayingiramu nti buli mwezi engeri ebbanga bwe riti yabagamba nti ebbanga bwe riti talina ggwako nga temunnajjako bantu abo buli mwezi mulina okunzirizangayo obukadde 403 kati ate obuzibu basayininga bagamba nti nno basayi ate byandigenze mu kooti n'ebisala naye kaakati wano wewali ensonga kati 403 zigaana Supreme Council zigirema story ki ataziraba ani asayininga ku bintu ebyo Kitebe ngera abantu babirabi kubanga n'ekitebe nakyo kyakkiriza wabula ekitebe kyo kigamba omwogezi nawulidde ku mwogezi ng'agamba nti naye kooti teyakozeemu bwenkanya nange omwogezi namulabye Ashirafu ng'ayogera yagambye kooti teyakozeemu bwenkanya omusango yaguddusizza nnyo ekirala obububi 10 ne basooka ne bagamba kale kituufu naye mwatunda basooka emabega ne bagamba nga babagamba nti bannaaye
essente ze mwatunda essembabule ne bagamba balina ekizimbe kye baagula naye gye bagamba bagula tekirabika mpaka kati bakigulawa ate waliwo amanyi balazaayo bulaza sente ziri ze bajja ku justice bazinvestinga ku lw'obusiraamu mbu ewa kati Allah jalla jala omanyi Allah mu bitendo bye mukwata mpola naye ate si mugayaavu osobola n'okubuzaabuza naye as time goes on just ekintu kiwabwi we just give something time kati kino kizze ne kitulamu kati ebintu bye mwagamba bye mwainvestinga ekintu kiri simple bye muba mutunda omusajja mumuddize sente mwagamba kubanga naffe abasiraamu justice twagala mugamba ne kooti bonna twagala bagamba balaba abantu engeri gye baagalamu people power n'engeri gye bateekawo obulamu bwabwe ku people power kati ate ffe tusingawo ku busiraamu banoonye yabaguza yabigula ku lwammwe kino ekitebe kiringa mwana nga yasika n'atunda ennyumba y'ekika ng'ate olaba beneficiary abalala yes kati ono gwe yatunza tumugamba kwate oyo yakuguza neeno kino kintu eno public property naye seeka tugende mpola wano bagamba mu Daily Monitor however Mr. Kyabahwa could not take the position of the said land since it was already leased out to enhance from 2003 to 2028 ettaka lino ate baali leasinga out ku enhance company eno enhance handling service baali leasinga okuva 2 paka 2 nga liizi y'omusajja tennaggwako kati kitegeeza mulimu bapatizi nga basatu kyekigenda mu maaso egambye lwakuba mbadde sinnakyogera nga saagala kyogera nti omunene ono yali ku ttaka omulala mugagga bamuyita muganga buli wowulira muganga ne enhance manye waggulu wali okuteesa ate yo sembabule buli wowulira muganga ne enhance lwakubanza obedda saagala kwogera manya buli wowulira enhance kubanga enhance airport kuteesa enhance handling service ebeera ku airport ate ebintu omusajja baali bamulizinga ekintu kuva 2013 kakati nti obuzibu bugenze kati ono justice agenda okwetooloola nga kubali ku ttaka yali alowooza munene agenda okusanga agenda okukoonako ng'ate kubali ku ttaka be bagabana eggwanga justice kwe kudduka n'abagamba abange mujja kulya n'agamba nze ettaka lyammwe sikyalyagala mumpe ssente zange we justice agenda otuukayo agenda okukonkona ati ku ttaka nga sibe ba bulijjo basikota nga si baabu vanno kubina ebintu waliwo omuntu gwe bagamba nti simanya gundi mujasi simanya kakati gundi aline gundi simanya mu state house oyo mu SFC ono ebyo byonna ayitawo amalayo kati kitegeeza enhance mbu yajjako nga Supreme tetegedde ati kati oli naye agamba Scott agamba nange mwanguza awo nabawa ssente so baali baagala kulya ddabo kati ensonga kati wano we wali obuzibu ekituufu kiri nti abasajja baba abawa ssente era nga baaziba basasule naye omwogezi yagambye nti ebbanja ero tebalimanyi bulungi ate nga yasooka
ate okw'omulimu bakutadde. Ate nga sekuritale jeno waliwo vidiyo yafuluma n'agamba bannaaye ffe tumanyi bbanja lya buwumbi 3.5 naye kati linkuli kakati organization teriwo bannaaye kati ffe tubagamba bwe tuti buno obubaka okay musiraamu gyoli kino kikwatako yeah. Nammwe abasajja abeeyita abanene otandika oyinza okugula Lubaga. Lubaga tosobola mulamuza, tosobola namusongamu. Oyinza okugula Namirembe. Lwaki buli kaseera mugula bintu bya Busiraamu nga okuli emizikiti? Anti ababitunda wewawe bali. Anedda genda eri bameze naga bannaaye banguza Abasiraamu kubanga naawe okimanyidde ddala. Anti aguzeewa agenze ku kitebe wennyini ekikulira kakati yo omugagga talina problemu. Anedda waliwo olukujjukujju gwe lw'otamanyi. Ffe Abasiraamu twafuuka bamulekwa. Waliwo olukujju akasozi kabaluma. Bugenda kukeera enkya ekisookera ddala mmwe kkooti ku bye muteeka nti nno bagenda bitwala ku Nyondo. Era lwaki mwangu okuteekamu ekitebe ky'Obusiraamu? Kyaba abasayininga ssente oba kye bateekayo ng'omusingo. Era bakiteekayo ng'omusingo gwe naawe agula olina okuwamuka kubanga yagula alowooza asobola otwala waawo. Gw'olaba agula asobola otwala waawo. Neba beneficiaries ku ddiini n'abatasaala ebbanga lye bamalanga Basiraamu ba beneficia ate bazibu nnyo. Kati gw'oteesa otya nti ani ayina osasula omugagga? Kuba omugagga ye ssente ze azaagala ate akwate abatwala ssente tunaabajjayo. Bukeere nkya amawulire gajje nti Mufti w'Abasiraamu baamukutte. Olwo kati ate tusale magezi gaakujjayo ate mukulembeze waffe. Ebyo tuzanyira ku bintu bya Busiraamu ssebo. Naddala ekitebe ekirala ekyo ekitebe kiri wase bilioni 19. Abataddeko properties endala. Sebo bilioni 19 ntono nnyo ku kitebe ekyo. Kiri mu mmeka? Eba nnono. Ekitebe sebo kiri ekitebe kiri priceless. Kuba baalisinze properties nyingi, waliwo eyekyanja, waliyo wali ku William Street, plot 30, waliwo eno yawa Old Kampala 2023-2025 Kyadondo block 195, plot 5463, land at Chanja, 1 square mile of land at Bukwe, Hoima, Nembale ne Jinja. Properties izo nabazilisinze kugamba ze kati okumanya bana abasajja babbi era luno nalo lukwe. Ezo properties zonna zonna wadde obuwumbi 19. Kugamba wallahi tusaba Allah jalla jalaaluhu watusaasire. Naye munoonye abantu aba bemwatwalako ssente ababajjako ssente. Ebintu ebikwatagana ddala ekitebe ky'Obusiraamu mukwate bya bugagga byabo. Baziweza kaffe situmanyi kubanga leero mukama waffe awo waali enkya taliiwo. Naye Obusiraamu bujja kusigala nga butambula. Okitegeera kye ggamba? Obusiraamu awo tukuŋŋaanira kyekitebe kyaffe. Waliwo ne yagambye yabawa ssente za langi. Bwe bamusaba ssente za langi okusiiga omuzikiti milioni simanyi meka, 10 meka. Kati ate waliwo ekirala ekisoboka nakyo kisoboka.
waliwo ekirala ekisoboka. Ebbanga lyonna bayina ebifo bye byagadde okutwala. Ngera baagala bitwala ku Busiraamu. Kale nga bakyanoonya engeri. Ne kaakati luno olukujjukujju lwangu banga lwazzeewo basonge mu kitebe. Kati abantu bonna kubanga nabo bakimanya kuti basobola tutwalawo. Kaakati bukeere enkya. Kale embeera Mukama agambe kale mutwale wali eri. Kati abantu bagambe kale batwala okugamba buli muntu kati nga William Street. Jukira baajagala dda. Amakulu egende nga abasiramu bagamba kale ne kati muve ku kitebe. Okitegero bakigamba. Nkitegere. Kati omuzannyo guno buli olaba ekitebe ba mafia baba bangi. Na kino nakyo kisoboka okubeera nga ebintu bino babitadde high court esale bwetyo. Ebintu by'Obusiraamu bitwalibwa nga mulina ekitebe nga mulimu olukwesikwesi okujja ssente ku Bawarabu. Kubanga kyangu nnyo bamafiya okgenda abasene bagaba bannaye abasawuli ndooza mulaba n'ekitebe kikigenda abasajja Omuwarabu okukwata obukadde 10 obwa $, ekitebe ekyo layisi. Ekyo kisoboka. Aba kyenjogedde okitegedde. Fayiro. Kyenjogedde okitegedde. Nkitegera bulungi nnyo. Kirabika fayiro. Nti Saudi bajjeyo ne Kuwait ne Dubai. Okimanyi mwebyo ebitambula nti ekitebe ky'Obusiraamu kitundibwa. Awo wayinza oggwa obukadde bwa $40 abayaye bayinza okukumba. Abasajja ne babukuba. Awo nawo njagala awo nawo. Kubanga Omuwarabu tayinza kulaba nga ekitebe ky'Obusiraamu. Olaba omuntu agenda bugenda gaba nayo omuzikiti gwaffe bagutunda. Nga ino Omuwarabu gwaguddeko Omuwarabu n'akaba naga la ya ila muzikiti. Waliwo obakala omunaga gwe tolabanga abantu bangi olaba ffe Uganda. Abantu bagenda ne bajja ne banaye tuyina ekifo kye twagala oggula naye agala otutunzawo si Musiraamu atagamba agenda kuguzawo balokole. Abasiraamu ne basonda ssente obukadde nga 3 ne bagulawo. Kati bamafiya abakola ddiiro ez'omutawaana nga zirimu ne kabejja kyangu nnyo okuteeka ekitebe ky'omu Busiraamu kubanga bakimanyi omuntu omwangu okujjako ssente ayina imaani Muwarabu. Ebyo tosobola kuteeka kitebe mbuno tadde sentinale nojja papa ku ssente tata ssente. Baguyisa wano mu Daily Monitor Luzungu. Kakati amawulire bamafiya bangu nnyo ogenda mu bakabaka ngeyo ddi ogenda ne bagaba naye kooti etugirawo ekitebe bakitwala. Mbadde sina kabuukaako. Olina okulaba ewala. Ne bagamba kabaka w'egundi wali ne bamugamba kintu bakitwala. Tebamugamba na bugambi. Jjukira kati ebyo byayisiŋŋanye mu mawulire. Ensi yonna ne gundi bana ekitebe ky'Obusiraamu kitwalibwa. Jjukira amawanga genjogedde ag'Obusiraamu gamanyi Uganda kuba agagiteeka. Kati automatically bano bennyini bakabaka ne bagamba bituwulira ki munnaye tuli wano. Kooti egamba ekitebe egenda kitwala. Omuwarabu aba yanakuwadde dda ate tajja kunoonyereza. Omuzungu ebyo toyinza bimukola nti nno otwala lubaga nti papa nti alayo omuzungu tebamufeera. Mwine ekyotwala muno simanyi okukumba sente ku Amerika. Papa tosobola mufeera lubaga. Olaba abantu bakuba ddiiru ku mabaati g'Abakalamoja. Olaba abantu babba ssente za COVID. Olaba abantu ne bakola ddiiru ku balwadde ba siriimu. Kati kyangu nnyo okuleeta ekitebe kubanga balaba ani gwe tusobola kubanga ekyo kale olaba kanku ekyo okulabirako. Olaba NRM
bangi abasajja b'NRM abateekateekawo ebibozi bakumbe ssente ku pulezidenti. Ekyo kisoboka. Kituufu ono omusajja baatunda abanja. Naye abo nabo bayinza okugenda ne bagamba wano nawo tusobola okufunawo akakwesikwesi akafuna ate ssente. Ng'era toopu eki kubanga senga obukadde bwa $3 nga buvudde omunene ayinza obbagamba 2 mugateeke wano. Ezo sebo ddiru waliwo ddirwe kati naye kyonna olini olwo kisikira nti bannanga obuyaayi buli bw'otandika okubeera ng'eddiini ogifuula enkwaso okkola olukujjukuju n'okuddo eno eddiini eri piwa. Allah jalla jalaalu wajja kukwabya naye nga jassa ekyo nze ndeese buleesi ndaba yange naye kino tekiri wala okubeera nga bano abasajja kubanga zo ssente teeka muzatanga kyaliwo baabyogera dda emabega. Ekirala kino kigende eri buli mukulembeze wa Busiraamu waali. Abantu ino kimanya mukama waffe gwe tosobola kutulawo ku kirowooza nti omusajja yandibanga yakkoowa kubanga ebizibu nga bijja ojjukira ebigambo byeyogera nga basajja bagamba newe onookola otya neggoloza kiyimba ne basajja bala baali bokka. Gwolowooza high court ogamba nti no munaku 21 kubanga ezo ssente Supreme tezirina. Ezo ssente nyingi munaku ezo ntono. Kwewuunyisa nga mu maaso awo waliwo ekibinja ky'abasiraamu ekivuddeyo ne bagamba atusabye nnyo nedda sooka oddeko ebbali ne bagenda mu kotiko nega bannaaye nedda kati okusinziira ku bino mufika tusooka oddeko ebbali kubanga kati n'ekitebe ky'obusiraamu kigenda tukunoonyerezeeko. Ekyo nakyo tuyinza okulabikawo kiwunyiriza kati ye mukama waffe kyataamanya ye yalowooza nti oli abantu basobola okukwagala mpaka n'atamanya nti nno bukeera enkya ne batuuka ne bakkoowa. Kati bino byonna bakuba ye kubanga asobola n'okufa pressure. Okeera enkya nga buli kaseera tova mu mawulire otunze ekitebe ky'obusiraamu nga buli musiraamu akolimira. So olina endowooza nti yandibadde singa ya stepping down bino tebyandize olowooza. Nkugambye senga atuula wansi n'alowooza ennyo akimanye nti waliwo omukono oguli invisible ogumulwanyisa. Yekyekingemu kudda bbali kubanga omukono ajja gusobola mukono muzibu. Zino kibooko z'amaanyi. Waliwo omukono abasajja tebasobola kwagala. Gwengeri gye bakwata abantu b'otwala abasiraamu ne bagamba ati toboogerako ebyo tobyogerako naye nga tolina kyokoze kubanga freedom. Abasiraamu banne baba basobezza babonerezebwe ne lwaki mukwata abantu like ne bateeka mu drone ne bagenda nga tebawozesebwa. Kati kyekirina okukolebwa Seeka ebintu bino kuba abasiraamu tebannabitegeera bulungi kyekirina okukolebwa. Tetulina kye tulina kukola ffe ku Supreme weetuli. Abasiraamu mulina okuba ku Supreme. Tunoonye solution ya kusasula mugagga tuve mu kkuma omuliro. Solution tusootinge musajja ssente ze because he's a businessman naye ateekamu kufuna bamuwe ssente ze. That's it. Leader, they are beneficiaries. Ku Supreme weetuli
Kakati bana abasayininga abamuwa ababanje kubanga ffe tujja kuvaawo. Tusale magezi ga kusootinga musajja. Ate galiwa. Ate kusala magezi galiwa. Ffeffa kusala magezi galiwa twaliyo baatugambako. Anti amagezi gego gegambye nti ffe tetujja kuva ku kitebe. Omwana omusika bw'atunda ennyumba y'ekika, abaana abalala bo bajja ne babeera mu nnyumba. Ne bagamba eyaguze diiringa n'omusika wano. Tuliko. Okitegedde? Kyetugendako. Kati ekyo kimu. Ekirala, bannaaye abasiraamu bonna gye bali ba MP, balooya. Mbadde ekintu kino muleke kirekera Supreme. Kubanga byakitaka. Nammwe ekintu kino balooya. Mufune engeri. Balukwago. Musobola okufuna engeri gye mugira. Oba muwawa oba mwaba kubanga kati ebintu biri mu kooti. Musobola okuggulawo omusango ne mugamba naffe ono tumuwawaabira. Adde ebbali mwesootinge kati ekyo nakyo kisoboka. Erias Lukwago. Kubanga ffe kino gwe njagala teri agenda kuva ku Supreme. Ebirala byonna ebyo bikoze bitaba n'eyo Supreme Council. Kiringa gamba mbuno batunze kibuli. Waliwo ayinza okukkiriza. Ekyokubiri, mwabagula ebintu by'Obusiraamu kooti. Kooti oyinza otya okuteeka ekitebe ky'Obusiraamu mbuno bagenda kitunda ku Nyondo otandikira otya? Olaba eri ekkanisa eyali mu Ndeeba abatali basiraamu abakatuliki nga sodo agiguze be baagaana. Kati ate odi Kampala. Kati ate ffe. Olaba abo baagaana kati ate ffe. Gwe sala magezi, gwe noonya abantu bewawa ssente. Then olwo tujja kuyingiramu abasiraamu nti bannaye omukulembeze waffe bamukutte. Tumugyeyo. Tumugyeyo. Kubanga gwe bw'onoobanga ekkubo ly'okuteya akwagala kutwala kitebe olwo ogenda kuviiramu awo. Okay, so Seka, nkusaba tumalirize. Odi Kampala tumutwale ng'ennyumba y'ekika. Nyumba y'ekika. Eno nyumba Odi Kampala nyumba ya kika. Omusika waaba yatunze nyumba y'ekika. Diringa na musika abaana tuzze. Nkitegeera. So abaana bo tonna batundako. Abaana tonna batu ate era abaana tolina gwe wayogera naye. Bwandibadde buvunaanyizibwa abo oba ekigende olabika okuba oyagala kumala famire ya Haji omugenzi olw'okuba omuyinako empalana. Buvunaanyizibwa abo omusika ono okujja n'agamba ennyumba y'ekikanyino n'agamba naye ate oyina baganda. Baliwa. Buvunaanyizibwa abo kyova olaba omuntu oba otunda ekintu kya famire mu administrator bakule deeta banno. Teyabaleeta. Yabaleeta yatugambako. Kati ekintu ekifaanana bwe omusika ky'ogamba yatunda ekintu nga tatugambye. Ate yagamba ani? Kati omusika gwe baba bakwata. Musika kati ate tusale magezi gaakugyeyo yasikira taata. Tujja musootinga after. Naye wano ennyumba y'ekikasibo katugenda kuŋŋaanirawa kubanga yotuze. Kankuleke muganda wange. Ba prominent. Abakulu nga abange ensonga zino muzikutte mutya. Mathalan nga Haji Qasim Nakibinge. Ensonga zino kino kibe kya Busiraamu ssebo Dokita. Okay. Ekobedi kamulegeya. Mwe bantu abakulu amanyi ebintu ebyo gye bivudde. Ngenda munoonyako Sheik Obedi. Munoonyeeko bamanyi ebintu ebyo gye bivudde. Ndamunoonyako Sheik Obedi. Ne mugamba nti nno
omwana eyasika atokaddeko ebbali